Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mu ggwanga Uganda ebyewuunyisa buli nkya oba buli lunaku bigenda mu maaso n'okweyongera okubeerawo era nga biboneka. Wabula ekyabadde mu by-election y'e Kalangala zigenze okuwera essaawa 9 ez'ekiro nga bamaze okulangirira alondeddwa era nga si mulala ye Aida owa NRM. Naye bibino byenkulondeddeyo oba byensodde okuba nga nzijayo ebyewuunyisa ebibadde mu kalulu kano, effujjo libagenze maaso n'okubeera nga bakola ku NUP okulaba obululu ne DR forms Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bagenze maaso n'okukyusa ewali abalonzi 150 ne baleeta nga Aida NRM alinawo obululu 157 mwanattu ewalala nga figures bazikyusiza ne ziraga birala. Oyinza osanga ewali 205 mu figures kyokka ate nga wanene ku total number in words egamba nti 175 voters. Anyway, kino nno kyatuleetedde okubeera nga ffenna twewuunya ne twebuuza how can this happen. Naye eno ye Uganda. Bannakalangala beevuma kimu nga bagamba tulabye ne kasolo ekyakuleese ewaffe era ba NUP bangi bagamba nti ekibuuzo tetukyebuuza kikyatta kimuli kyalwaddaaki tumaze ogenda maaso n'okubeera nga tukizuula kye mwakola era mwagenda maaso n'okuba nga mukituukiriza. Anti waliwo ne yagamba nti kalabe bw'anaalayira oba anaamalako ekisanja kino. Bannayuganda, naye nina ekibuuzo kye neebuuza. Eno ensi ku mmwe mwenna ani agenda okugikungula era ani agimonopolizinga nga ye eri mu mikono gye era nga talina waagenda kulaga nga ye munnange. Kire Uganda Mukama yamba, kire Uganda taata taasa. Eno nno yensi mwe tuwangaalira, yensi mwe tuli. Omulungi atulaba era atugoberera ku BTN Media. Nze Deni kusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gyempera like kwekyo like ejja kudduka emisinde mingi tukekulisa kino masolo kubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe mulundi gwo ogusosola video zaffe. Njagala okusaba mwannyinaze muganda wange twegatteko mu butongole ng'osubscribing. Ntambula ne bannanga abalayika mobile abagamba gwetaaga ogula airtime oba data wa layika nyigabunyize *217*553# weegulire airtime ne data wa layika mobile ate nyumirwe empeereza esemgayo okuba ey'omulembe era ey'omutindo omulungi ennyo nnyini ddala. Njagala sooka kuwa bigambo bino tugende maaso n'okuba nga ate tubiraba aga bwe byagenze maaso n'okubeera nga ate bitambula. Sooka owulirize wano tweyongereyo. Alina nakutya ng'obululu babuteekamu nti n'akubiriza ebyokulonda bamugjawo ku station ne bamusindika ne bamuteeka emabbali bo ne bajja ne babuyiwamu nga bwekutte na bitole. Ne tugezaako okusaba nti obululu buno bwali badde buyisibwa mu mashini ekitasoboddwa kubeerawo. Kyannaku nnyo nti institution ya gavumenti eyali badde eyambako eddoboozi ly'abannakalangala okuvaayo tetuyambye. Ndowooza akalulu kaveewo abantu baleme kumala budde bwabwe na ssente ya musolo okuteekateeka. Kyannaku nnyo tuvudde mu kalulu kano nga bakitegedde nti bagenda kabba era ne bakabba naye okuba abantu batuusaako obuvune kwegamba ekyo kyennyamiza nti oza okulonda okubibbwa abalala tebaweerebbwa mwagaanya kulonda kutuukiriza ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. Kyannaku nnyo kyannaku ddala nti akaakaze kagenze kalabika mu bululu obuwedde kwegamba tetumanyi abantu balinga abaagala obbamalako eddembe lyabwe ery'okusitula eddoboozi okusalawo bakulembese eki be baba bakola ki be baba bakiikirira. Okulonda kwa by-elections e Kalangala bangi abakwatiddwa. Tujjukire biki ebyali wano ku mulirwano wennyini e Kawempe mu kufa kwa Sseggirinya inna akalulu nalukoola ke yawangula naye nga nako baakola byonna bye baagezaako. Wabula ate bwe baatuuse e Kalangala
banywanyi beerisizza nkuuli. To be sincere, tewaliwo Nampala, I mean Aida, we yabadde agenda wangulira Nampala, tewaliwo. At any grounds, tewali. Okujjako eryanyi lye baakozesezza okulaba nga babba akalulu misanatuku. Ekiruma era ekisinga okwasa ennaku nga bakozesa ekitongole ekyo nno ekiriwo okuba nga kikuuma bannayuganda n'ebyabwe bebe ebyokwerinda poliisi n'amagye. Gaakubye abantu ne gabakolako effujjo lyonna. Eno Uganda ye ekyamazima amatuufu kiri nti yadobonkana era tusaba kimu Mungu tuyambe abagikulembera oba oliawo teekawo kyolowoozezza sigenda kwogerera. Honorable aliko kyagenze maaso n'okuba nga ayogera agamba nti temwewuunya kati ekibuuzo mwekiddiddwamu bulungi. Aisha Kabanda agamba nti ekibuuzo kiddiddwamu bulungi temwebuuza ani yatta Nakimuli mubitegedde. Kyekyatta Heleni nani yamuta kati kalangala abantu bekalangala bamanyi kyekikyali kyakwogerera buli omu amanyi kyekyassa Heleni nani yamuta naye ebyo tujja kubyogera enkya naye twagala kwebaza twebaza abafuuti soldiers baffe bambi ab'ebweru wa kalangala nabo mukalangala abalala bakyali basibe abalala babayodde omu temwatulabyeko kubanga zamushiwa bangi tebanabyeko twabadde mu bizinga era abakulembeze baffe bangi bakyaliyo twabaleseeyo mu bizinga tebanakuvaayo abaana baffe bangi babakutte gye bali tukyageza kulaba nga babata naye twebaza abayise mu bugubi ne mu bugumira abwe bakubye emigubi babagye bakubye twebaza obutasanga mukono wadde ebyo bibatuuseeko. Kati munzikirize nga situnaba kugenda wala njagala kuwa omukisa honorable waffe Nampala yenyini ebigambo bye mukamwa ke nga yebaza bannakalangala nekyo kyawulira ku mutima kyandyagadde okubeeranga ebigambo ebyo bw'obiwulira birina obubaka bwe bisindika most especially eri bannayuganda naye simanyi oba mugenda bu receiving mutya mu ngeri ki naye bino byonna ebiriwo era bibaddewo. Wuliriza wano nga balangirira nga basoma ebivudde mu bululu twegende mu maaso. To make the final declaration that I, Agaba Ronald, being the returning officer for Kalangala electoral district, having added up the number of votes cast as recorded on the declaration form in accordance with Section 72 of the Parliamentary Act, declare that the total number of valid votes cast for the candidates are as follows. That candidate Babidya Sharifa, who went independent, got 244 votes. That Nabaiga Aida of the National Resistance Movement, NRM, scored a total of 12,642 votes. That Nagawa Helen Flavia, who went independent, got 217 votes. Nampala Irene of NUP scored a total of 7,474 votes. Nasuna Agnes, who also went independent, scored a total of 34 votes. The total number of valid votes cast for candidates in this by-election was 20,611. The total number of rejected ballot papers were 427. The total number of ballot papers counted was 21,038. The total number of spoiled ballot papers, 67. Bwe batyo balangiridde owa NRM bamuyise Nabayiga Aida. Era mu bigambo bye nga bamaze omulangirira yagambye nti bannakalangala mwebale kunnonda ko bannakalangala lwaki otwesibako. Wuliriza.
Samu Wesige, never known fortune back of Shara, what is 50 Kalanga. Mwebale nnyo ab'emikwano era mukoze ebbanja lye mukoze lya kulaba nga services ezitannatuuka Kalangala azituukayo. Basebo ne bannyabo tulina ebizibu ebiruma Kalangala ebisinga ebizibu ebikwatagana byobulamu bwe yaffe Kalangala tetulina ddwaliro. Omuntu ava mu bizinga eri waggulu ne bamulifaringa for center pay wano ate ebyo wano ne bigaana ne bamutwala e Masaka ne bamutwala Entebbe. Oluusi kibeera costly abamu abantu baffe tebakisobola. So ng'omukulembeze nja kwensuaringa that nzijukiza gavumenti yange kubanga era gye nzikiririzaamu NRM okulaba nga tulobinga eddwaliro eddene ery'e Kalangala naffe ebintu byaffe ensonga zaffe ez'ebyobulamu zibeere nga ziggwera wano nga tebabitwala Masaka oba Entebbe. Tulina ekizibu mu nnyanja, abavubi baffe abamukene tebakyavuba, bateekebwako ekkomo olw'ensonga nti baali bavuba amasambo nga galeeta obwennyanja obuto. Bakama bange nja kumakinga sure regulations ennambika ey'ebyembuba byennyanja ebyenjawulo Nakalangala byetuvuba enkuuta enjege mukene kyekole mwabumangu kulaba nga n'abavubi ba mukene baddamu okuvuba nabo beyagalire ku nsi. Twesanga nti mu Kalangala era mulimu kukyalimu embuba embi naye ng'abantu abavuba obubi tebaagala naye ng'embeera yebawaliriza okukola kyokuvuba. Bakama bange nja kubeera mu ssaala nga gavumenti bwe yaleeta PDM naffe abavubi etuwe PDM ow'abavubi abantu baffe basobole okuva mu nkuba embi basobole okufuna ensimbi beyagalire mu Uganda lwabwe tweyagalire mu Kalangala ekulaakulane. So bakama bange neeyanza opportunity empeereddwa era njagala kuwera kingenda kubaweereza bulungi bannakalangala era kyemugenda kwejjusa kulaba nga tuzimba Kalangala yaffe kulaba nga tuzimba Uganda yaffe. Mbuye alondeddwa era agenda aweereza bannakalangala n'omutima gumu. Ani akulonze? Naye owekitiibwa Dani Mulika yagamba nti ye bw'alaba omuntu wawagira NRM amutunulira n'alaba nga ddala ono aliko ekivulako ku mutwe. Dani Mulika era n'agamba nti omuntu ategeera obulungi tasobola wagira NRM nabikola bye NRM bibagenda maaso nakukola. This wasn't a free and fair elections, but it was something else. And Ugandans observed everything. Why? You arrested them, you beaten them, you did every worst things on them. And they observed everything. But it is all about you, Ugandans. When will you stand up? And when will you fight for your freedom? When will you raise and stick on those factors that you're saying that, you know what? This is our person and this is our leader whom we have elected. Come what may, we have to fight for our victory. It's all about you. Bannakalangala bagamba kituufu mumutusibyeko busibi naye ffe tetwamulonda wulira waffe betwagala naye batutaddeko mubaka gwe tutaagala batukuza ku kavuyo kangi abalondesa be basinza okubba obululu. Nze polling station gye mbaddeko mbadde ku polling station N to Z naye bayiye mu bululu 57 era ekyo twabalemeseza twabagambye bannange mutulage ekyuma ekyo eroza abantu bameka ne bagaana naye bakoze obuvuyo bungi nnyo tugezezzaho okubagamba buli kimu ne tebakola ki tebakikiriza naye tusaba President Museveni ensonga zino eggwanga tulireka mukaaba tulireka abantu kufa Electoral Commission bya Mukama bino byokola biswaza muleme okukola ebintu nga bino muyambe eggwanga lino buli muntu yena abadde candidate awaddeyo senteze mwazikwakude mwazitutte ate temwagala bugobera side emu byemukola biswaza era abaana baffe mutulete mu maziga ensi gyeraga tetumanyi Mukama bampeere mukisa tuli banyiivu nnyo abantu bekalangala. Bannakalangala bagamba bo banyiivu nnyo nnyini ddala
era ku bino byonna ebigenze maaso n'okuba nga bikolebwa mpaawo na kimu kigenda maaso nakubeera nga kibasanyusa naye nno eyeewaana nga bwe yawangudde akalulu laba bye baakoze tunuulira vidiyo eno mukirabye mukirabye bali mukola oluvannyuma lw'okulikodinga akatambi ako nga bw'ayiwamu obululu bwe batiikinze bakutte omuvubuka yabadde akwata ebifaananyi ne bamuba nga bamuggyako essimu basobole okubeera nga basangulamu ebyo nno bye byabadde kalangala era byebikolwa ebyagenze maaso n'okubeera nga bikolebwa and they come out ne bagamba twebaza mukama nga bwe yatuyambye okufuna obuwanguzi era bwe tuwangudde bannakalangala mwebale kuyimusa ddoboozi lyammwe ne mulonda omukulembeze. That is foolishness. Obwo obugwagwa obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala era mukama bw'aba asobola abantu nga bano abeerimbika mu linnya lyo ne bakola ebintu ebitali bituufu mukama lwaki tobazikiriza nga bwe wazikiriza Sodomu ne Gomora? Bw'obanga oyo Katonda omunyiivu bw'ati akyaliyo atuyambe ne ku bana abatutwalire because what they are doing is more than being evil. They are no longer human but they are next to hell. Amaka nkuwe story eno. Agenti ba Irene Nampala bakukkulumidde ab'ebyokwerinda be balumiriza okwenyigira mu mivuyo gy'okubba obululu nga ku bifo ebirondeddwamu bingi ba agenti baabwe babakozeeko effujjo. Ba agenti baffe batandise okukwatibwa kansala Frank Sekabunga oyo no yabadde agenti waffe ng'atambuza amabaluwa g'aba agenti ne bamukwata mu mbeera etabadde nnuŋŋamu tewabadde ensonga. Amaanyi mangi okusobozesa bano ba agents baffe obutalingira na bigenda maaso ku mmeeza esooka abamu tebawulira nakuuma bakagamba success kubanga buli gwe tubali tugamba nga gamba presiding officer akoze eki aganye. Ateekerateekera ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya alaze obwennyamivu ku buvuyo obugenda mu maaso mu bifo ebisinga obungi byagamba nti amagye gabiwambye. Ekazi malanga abasirikale baze ne batikinga obululu bonna ne baddukawo ne bagenda ne bagoba ne polling agents baffe ne bagobawo abantu bonna. Tubadde tuva buswa katikati ku ssaawa zino era nawo abasirikale baze abaana baffe ba agents ababadde awo ne babajjako ebitabo byonna bene babadde balina ne batikinga obululu bonna ne babusuula mu bokisi era ne bagenda. Wabula poliisi ebyeffujjo ebyeganye. Bo benoonyeza byabwe nakutusibako matugambuzi ekituufu bakimanyi nti fe omulimu ogwaffe gwa kukuuma mirembe nakulaba ng'okulonda kutambula bulungi. Ku ssaawa nga 3 ez'okumakya Joel Ssenyonyi yatuuse bukakata okulinnya ekidyeri okweyongerayo mu disitulikiti y'e Kalangala okulaba ebigenda mu maaso mu kulonda. Yeah, so that's why I want to go off so that I don't inconvenience all other travelers. Wabula ono yeewuunyizza okumala essaawa ezisoba mu bbiri ng'ebidyeri tebitambula nga n'ekitambudde kituuse mu makkati g'ennyanja ne kifuna ebiragiro okuddayo e Masaka. Bafunye instructions tebagenda kusimbula bwe mba ndi ku kidyeri ekyo. Eventually twakivuddeko ne tugenda ku kidyeri ekirala ne kisimbula. Kituuse wakati mu nnyanja ne tulaba nga bariversinga. Tubabuuziza ate obuzibu kiki ne batugamba nti bafunye order okuriversinga. Tubabuuza nga banyonyola ki nti tewali kunyonyola babawadde bwi order bariversinge. So kyentegeddeko bangambye nti obuzibu yenze. Ssenyonyi avumiridde n'ebigenda mu maaso eby'abantu abatambulira mu mmotoka ezitalina number plate. Tuwulidde ebiri e Kalangala ba agency baffe bangi basibiddwa emmotoka ezitalina namba zibadde zirawuna polling stations ez'enjawulo bateeka obululu mu ballot boxes n'ebirala akavuyo kangi awo we tutuuse. Ekifo kino kivuganyizibwako abantu 5 okuli Irene Nampala owa NUP, Aida Nabayiga owa NRM, Helen Flavia Nagawa, Sharifa Babiri Kala ne Agnes Nassona bonsatule nga bannamunigina. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda abantu 4,152,446 be basuubira okuba nga beetabye mu kulonda kuno ku bifo 115 okwetooloola disitulikiti y'e Kalangala. We tukoledde emboozi eno ng'okubala obululu kugenda mu maaso. Emboozi eyo mugiwulidde bulungi. Wabula saagala kubeera I don't want to prolong the conversation or this story. Kankuwe buwe wano nambooze tumalirize. Kakati bw'olaba nti abantu abaliyo mwalaali kasanvu n'omusobyo bakedde ku makya ne bagenda balonda omubaka waabwe. Then ne wajjawo ne science n'ateekawo obululu omutwalo gumu mu 12,000 ku polling station erina abalonzi 131. Munnaffe n'afunawo obululu 558 gw'osobola omwegombesa gwabubbyeko
naye ye kyabayitamu mu mutima nti nga bakugamba nti owaaye aida ofunye obululu 558 mu kifo omuli abalonzi 131 kirowooza nti omutima gwo weebaka nagwo mu nnyama kati abo abantu abo be mulaba be bannaffe abateebaka na mitima gyabwe mu nnyama bayita mu buzibu bunene ekintu kye bakola eggwanga abakulumu bamanyi waliwo ebiseera aba UPC we bakola bino byonna byolaba bakola aba UPC byonna baabikola naye bwe baamala obbikola UPC kati yasigala mu nfumo so nze Nambooza agamba nti bino byonna bwe pompa ora kibu kibadde batasuubira buli kibu kibadde kisuubirwa wabula nti kya buswavu nnyo nnyini ddala bino nno bye bimu ku byatwala General Museveni mu nsiko ne lwakuba munnange gy'okoma okukula gy'okoma okwerabira ono nno yayerabidde dda era akola ebikolwa bye bimu ebyakolwa bali abamutwala ebyamutwaza mu nsiko kiri Uganda naye katutambulira awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwa X tugambye what looking at what the regime did in Kalangala nti okutunulira ku ki government eno kyegeze mu maaso n'okubanga ekola Kalangala would one be wrong to think they killed Honorable Nakimuli omuntu omu ayinza okubeera omukyamu singa alowooza nti abantu bano batta Nakimuli to forcefully take over that district nti okozesa eryanyi ery'ekitalo okulaba nga batwala district yeyo the way they killed Fefeka to take over Kalangala mu ngeri y'emu gye battamu Fefeka okutwala Kalangala eyo nno Kalangwa gye yali atwala naye Kalangwa essaawa eno wetwogerera yasisinkanye eddamungu oba oli abo essaawa yonna nammwe mwandimusisinkana Nakimuli ku lwa Katonda n'ensi yange nzedde ne BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukoto semakoto kwali munzikirize wano wenyini mu basenzero bata tusinkane nga guludde nakkiriza bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.